kyekikugaana okwefaako ng'omuntu eri obulamu bwo nti tulina ebintu bingi ebitugaana oba ebitatukkiriza okwefaako ng'abantu. Ebintu ebyo ebirala fefeeka babireeta, ebirala biri outside our control. Okay? So eradde banyabo ne basebo, amanya gange bampita Enoch Francis, leero twagala kwogera ku ki tuyita barriers to self care, nti waliyo ebintu ebituleetera ffe ne tulema okwefaako ng'abantu. Oyinza okubeera ku mirimu, oyinza okubeera nga mu maka, okay? Oyinza okubeera nga ku ssomero, okay? Waliyo kye tuyita barriers. So obanga okyali mpya ku channel tugamba subscribe, kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Ekintu ekisooka nti oli agamba nze sirina budde bwakwefaako. Buli kaseera oyinza okuba nga oli okola, buli kaseera obeera mu kukola kwokka, ogenda misana okumakya n'okomawo olweggulo ng'abaana beebase. Okay? Tugamba kino one of the barrier number emu. Then ekirala nti seewulira oba nsobola okukola kino kintu. Muli nga weewulira ogamba sino sobola ebyokuzuukuka oba okola exercise, maybe okwogera n'abantu bino sibisobola, seewulira omutima gwange seewulira muli oba nsobola okukikola. Nti bino bye bireeta oba ebitatukkiriza okwefaako ng'abantu. Kubanga self care twagamba nti ebintu bye tukola buli lunaku ebituyambako ffe okwerabira stress oba okukendeeza ku stress mu bulamu bwaffe obw'obulijjo. Oyinza okubeera nga waka oba ku mirimu, okay? Oba mu relationship. Okay? So ekintu ekirala nti waliyo kye tuyita being afraid, like otya nti abantu okumanya nti olina obuzibu okola omulimu, nti muli otya ntoyagala omanye nti abantu ng'olina olina obuzibu oba kino ekikulemye okukola. Okay? So tugamba ebyo tulina okubijja mu bulamu bwaffe kubanga it hinders us from achieving so many things in our life. Then waliyo kye tuyita I don't want to be a burden to others. I don't want to be a burden to my family members, my friends. Okay? Toyagala kubeera omuntu agenda okukalubiza obulamu bw'abantu abalala. A burden. Oyinza okuba nga toyagala okukalubiza obulamu bwo eri abooluganda bo oba abantu b'okola nabo, nti kino is one of the barriers to self-care. Okay? Then ekirala ntugamba having difficult setting limits, nti nga nze omusawo njagala nnyo okuyamba abantu oba abalwadde, naye nga ekitongole ekikulira abalwadde mu nsi yonna kye tuyita World Health Organization, nti buli clinician alina okulaba abalwadde abaka wansi w'ataano. Naye osanga nti nga obonga okoze mu refugee settlement ng'e Nakivale, nti osanga omusawo omu alaba abantu abasuuka mu 5. So kati obeera nga omusawo alina omutima omulungi, nti nga nze nti oyagala nnyo, bw'ona oyagala kubalaba nti olina obuzibu okusetinga boundary n'ogamba nze buli lunaku n'okukola ku balwadde meka 2 bokka. So ekintu ekyo it is a barrier to what? To self-care. So let us set boundaries to what? To case loads or to what we are supposed to do at our complex. Okay? Then waliyo ekibeera omutima gwaffe nti mutayinza okubeera ne belief oba engeri gy'akkirizamu omutima gwe nti tewali muntu asobola okuntegeera oba okufaayo oba nga amugambye sooka ojja onyambeko kino, nti bwe muli olina feeling egamba nti tewali omuntu asobola okutegeera n'akuyamba nti kyokola kyoyagala. Okay? So obanga okyali mpya ku channel yaffe tugamba subscribe, naye nga twaniriza abantu, twaniriza ebitongole nti obanga olaba message zaffe zetukola nti nga ziyamba abantu, twagala kweyongera nga tusomesa abantu ku radio mu byalo byaffe ne Nakivale, nti twagala abantu abasobola okujja ne bakola ne batuteekamu ssente, ne tweyongera okusomesa abantu, ne tweyongera okukola mental health outreaches mu byalo byaffe mu Uganda wano, kubanga abantu obukadde
14 balina obulwadde bw'omutwe naye abasinga tebamanyi nti balina obulwadde bw'omutwe. Naye okubeera n'omulwadde ow'omutwe nti kintu kizibu nnyo kubanga kikuleetera stress nga gwe omuntu ne kireeta stress mu family. Okay? So obanga osupportize kino ekintu kyaffe nti kirungi nnyo kubanga ojja kubanga oyambye abantu bangi kubanga mental health is a fundamental human right. Then ekirala nti okwewulira nga oli oba emirimu gikulemereddwa tosobola kweyongera okukola emirimu. Okay? Waliwo oba okola emirimu nga zikuyitiriddeko muli n'otandika okulowooza nti buli byenkola tewali afaayo oba sobola kweyongerako like tosobola kwongerako oba value ku muntu gw'okola. So ebyo obanga olina negative feeling nti si nungi eri obulamu, it is a barrier to self care. Okay? Then ekirala nti lack of constant supervision nti abantu abakulu baffe tuyinza okubayita baboosi nti balina okujja buli kaseera ne balaba nti engeri gy'okolamu emirimu ne balaba engeri w'oli kukola bulungi n'otali kukola bulungi. Naye ebiseera ebirala osanga bano abantu tebali ku ground, tebamanyi ky'oyitamu nti kino kikuleetera okulema okufuna self care kubanga wali ennaku zeweetaaga okubeera ng'oli off ku mulimu naye lwakubanga supervisor tasobola kutegeera ky'oyitamu kubanga tabeera ku ground, tabeera ku mulimu gw'okolera nti kino kikuleetera okubeera ng'ofuna kye bayita burnout. Owulira oli mukoowu, ogenda ku mulimu ku makya naye ng'owulira olede okooyedda nga tonaba kutandika kukola ki? Kukola mulimu gwonna. Then waliwo enzikiriza abantu gye babeera naye muli mu mutima bagamba nti nze sobola, I can do this by myself on my own. Nti eyo attitude si nnungi kubanga oyinza okubeera n'abantu nga baagala okuyamba naye gwe oyagala kufa n'emirimu. So having that I can do spirit is not good. So tugamba nti it is a hindrance to self care. Okay? Then ekirala nti okubeera nga oli powerless oba nga owulira tolina maanyi n'ogamba nti buli mulimu gye ngenda okukola nti tezigenda kugasa abantu bange benkolako, oyinza okubeera nga balwadde oba ekyalo kyo. So kikufuula oba kikuhindaringa okufuna what we call self care. So obanga waliwo kyoyizeemu wano mu video yaffe tugamba nti kankirabe awo mu comment section, naye nga twaniriza abantu abasobola okujja ne babeera ne bakwegaatako ne basupportinga omulamwa gwaffe gw'okugenda okusomesa abantu mu byalo, ne tubawandiikira eddagala okweyongera okusomesa abantu ku marediyo wano Tororo ne Uganda yonna ne Nakivale. Mwebale nnyo okulaba video zange era kambale mu video yange eddako. Mwebale.